Olunaku lw'enkya abayizi b'ekyomusanvu lwe bagenda okulungamizibwa ku bye balina okugoberera nga batuula ebigezo byabwe ebyakamalirizo eby'omwaka guno kiyite briefing. Ebigezo bino baakubituula ku Lwokusatu nga 6 ne ku Lwokuna nga 7. Kati omulabirizi wa West Buganda Michael Lubowa mu bubaka bwawadde abayizi mu ggwanga ng'asinziira ku ssomero Lya Royal Primary School e Lubowa abasabye okwekwasa Katonda nga y'engeri yokka gye bajja okuyita ebigezo. Musabe naye kuba osaba tosaba sala ya mukutuganyegere faya nedda bajja kukuba mu pepa. Ono alabudde n'abazadde okukomya okweraguza nga baagala abaana baabwe bayite. Abazadde abajja okulaba abaana mu kiseera nga kino omwana namugamba obugambo ga mwana wange wadde bishopu ayogedde naye kana akati kendeese otuukako pepa konyiga no birizaamu genda mu examination room nga totya ng'omanyi nti kyewasoma era kyekigenda okujja kubanga era ebibuuzo ebibuuzibwa babuuza ebyo ebibuuzo bye twasomesebwa. Abamu ku bayizi b'ekyomusanvu abalindiridde okukola ebigezo byabwe balaze nti beeteefuteefu. I've been consulting the teachers, have been doing group work with all my colleagues. With all the effort we've put in and our teachers, the way they have helped us, we know that we are going to pass. Ebyo nga bikyali awo Dr. Sabrina Kitaka nga mukugu mu kujjanjaba abaana asabye abazadde okufaayo ennyo ku bayizi okulaba nga tebakwatibwa ndwadde ezisiigibwa naddala measles. When a child comes to school, we want them to be healthy. We want them to be well. And schools should be health maintaining schools. However, today we have an outbreak of measles. Measles is a viral infection and it can be prevented. Sadly, some parents out there are not immunizing their babies, and so they are developing measles, and those other children are infecting other patients. Ono yasinzidde ku ssomero lya State Parents School wano mu Kampala eribadde lijjaguza emyaka 25 bukyalitandikawo.